kale akabanga akabadde kayiseewo nga temukyatulaba so nono naye mbadde temukyamulaba naye twasembayo okuba naye nga tuli kujjanjaba ttama era nga lina bwe lituuseeko okuva lwe nafuna accident tubadde tetweraba kyekituufu badde mugonvu ddala naye ngeza okulaba nti nzira engulu ettama liritya ettama kati terikyannuma linuma mu katono ligenda liwona waliwo ligenze likendeera twalina programu y'okuddayo mu ddwaliro okunywa eddagala eddwaliro emukono olw'olubuto gwe tulinayo ekyali kiprosi bannange emyaka 14 alina olubuto lw'abaana balongo kakiga Ivan yamufunisa olubuto yamuddukako kakiga abatugamba wa myaka nga 37 awo toddangamu muwulizaako nilubuto iye diri lwolina okuddayo mu ddwaliro emukono okulaba ebyokunywa eddagala ogwokutaano nga 17 nga 17 lunaaba lwakomeko lowooza tamanyi bulungi naye tuli mu gwakutaano olwedde enaku z'omwezi baziri mmeka so olina okuba nga oddayo mu ddwaliro okubanga ate onywa eddagala ebintu ebikozesebwa mu kuzaala tulinawo kinaki bye twali twafunako luli abantu bye baatuwaako tulinawo mama kiti kyamani akiza gye yatuwa emu n'obugoye bw'abaana obutono giravuzi pamba baafu baketi biki ate ebyo ebyo sibiina so tugenda kuddamu okubanga tubeera ku live zaffe ekiro very soon katulabe tulaba ati kintu tusobola obbanga tukiguza waye twakitandika era akawunti yakyali kipress kwaliko sente zaali ziriko naye twalikawo efubeeweza akakadde ka sente katuyambeko ono wa myaka 14 alina olubuto kati luwezeza emyezi emeka luwezeza emyezi 8 so alina okubanga atagenda mu ddwaliro azaale so tugina abantu mukwasaganyizaako nga twali twakikola mwebale nnyo bansabidde okuba nti twayita mu njega ya accident katonda tugezesa motoka gye twalimu yeyo gy'olaba mu bifaananyi yo yaggwawo tetukyagirina naye tubakola bikole kasitoba ng'osigaza obulamu ndi sure nti twakola bikole tujja kufuna endala inshallah taala just kwongera mu bwongezi maanyi kukola kale nze Sonko Muhammad